Mwagizi wa Chelsea Vipers n'essaza lya coach. Chelsea Vipers n'essaza lya coach. Yes sir. Coach byatabuse. Ibaawo ne coach nga kisuse ku coach. Yatukoze omwaka mujja tuviirako okujeegana nga gye tuzaalibwa. Twetooza tujayitawo guno omwaka. Kasane Buddu byaganye baneiba kumpi baneiba bonna Buddu kabula. Naye no twatugenda bawagira beko. Ne babalooza. Ku luno byaganye Buddu nejja badde ddukidde okuwagira. Basedule bagenda okugwagaana. Sibugali gwe mawogola. Bamukubirayo. Bakaga Sebo abonyebonye n'amasaza gano. Sebo njagala owulirize bulungi. Ekisawo kiweereza ekitiibwa. Tutambule bulungi still. Yes. Kaakati mu 2022. Yes. West Nile bawangula empaka ez'Safa Drum. Naye empaka ezo final yazanyibwa mu legs 2. Mpa ebyava mu final zonna. West Nile yakuba Acholi gole mkwelele. Leke soka eyokubiri Acholi bakola 0-0 ne West Nile. Okay. Bina bifu. Tewali kanyego. West Nile yawangula 3-2 ku aggregate. Game yasooka bakuba Lamu Province 2-0. Then game yokubiri njagala bategeeza ko Lamu ne wangula goal zali 2-1. So West Nile ne wangula 3-2 omugatte. Ekiddako mpakeza Olympic Games 2024. Yes. Mbuulira omuddusi eyawangula mu meters 2. Joy Cheploitei. Munasi kyoyo. Nga tamanyiddwako bantu bonna. Mulongo. What's up, Peter? Let's not take Bogo. Nedda. Yali Gabby Thomas bako mu ggwanga lya USA. Tuli ku second round. Second round olina okujja nga ogumidde. Tugende mu maaso na kooki. Mpa ebyava mu mupiira ogwazanyibwa wakati wa Express ne KCCA ku Hamu Stadium. Oba ekisawe kyekya Nakivubo Stadium. Campaign yewedde. KCCA yakuba Express goal 2-1. KCCA yakuba Express goals 2-1. Nedda munnakooki munnange. Longo. What's up, Peter? Express yakuba KCCA FC goal 1-0. Nedda. Express bali yamuse omulangira. Express bajikuba goal 1-0. Jam. Okay. Kulu. Kole wale dembi. Ya kikacha kwa. Express yakuba KCCA goal 2 Nedda. KCCA ya Express goals ali 3 kuwerere. Munnakooki akafuufa ako. Tekannaba kufuneka kabonero konna lwabalire munanga akakuba kayisiiseemuko. Nedda mu kino. Yes sir. Mpakirapo omusambi Nurudini Bonjo yazanyira omupiira omuvuko ne yasambye kulabikira ku Wakiso Giants. Kati kilabu ye gyasambira mu mpira club ki? Sambira Bull FC. No boss. What's up, Peter? Asambira Entebbe UPPC. Kamu. Ekiddako. Kuno bana bingingi munnange. Ebigana bitano bisoka ng'otalize ebingi ebibeera biddako. Njagala ompereze kilabu. Munnayuganda yali yetimbi mu jozi namba 23 nga tuzanya oggwangira mu Mozambique. Kilabu ye mwazanyira omupiira.
Asambira University ya Kuru Germania. Okay, mpozi yani? Eriyo Kaprodas. Nedda. Waso Peter. Asambira Slovan Liberec. Ya, kamu. Aziz Kayondo. Kayondo emisinde gyafuutuka mu kisewe bannange bawaabwe baasula luddawa. Nakyazambo. Ekiddako. Ese. Ng'oggyeko omanyi Uganda twakiika mu AFCON wa 2025. Ese. Uganda yali yasemba kulabikira ddi mu mpaka za Nations Cup. Bili abiri mwena. 2024. Waso Peter. 2019. 2019. Unakochi. Sagala okumbeere ng'essaza lya Kochi. Kino kye kisembayo. Ese. Baani abaali ba champion aba FUFA Women's Super League. Eno ligi abakyali y'okuntika y'eggwanga lyaffe erya Uganda. Mu kampeni ya 2024-2025. Abaali ba champion. Kwaliko Kampala Queens. Kampala Queens. Ani abadde nti ba champion ate abaire abameka. Muweereza busatu. Obadde ozimmenye. Mbaye neebuuza nti ekkooti lutegeka tournament ba champion babanga 8. Munakochi. Ese. Oli bulungi? Oba toli? Ndi bulungi sewo. Oli bulungi? N'ebitabuseemu. Bitabuse. Ese. Insha Allah Mungu alamu n'abagumiikiriza. Akuddiridde oyo ye muko. Oh. Muko. Wanyi sebo. Okomeddewo mu kanzu era. Yes sebo. Sebo wangamba muko yali asiibula ekyalo. Yabagamba ngeze ku leediyo. Ngeze ku leediyo eri. Wadde endoza baakula ne pati. Muko. Wanyi. Ekibuzo ekisooka. Yes sebo. Njagala Ompe Club omusambi yawe Farouk gyazanyiramu omupiira. Kiganye sebo. Kiganye muko. Waso Peter. Asambira Bull FC. Bull FC yavudde ku ttiimu ya Kitala yawe Farouk. Muko. Wanyi sebo. Ekibuzo ekyokubiri. Yes sebo. Mpa amannya g'omusambi Munnayuganda yali yetimbye omujozi namba 22 nga tuzannya eggwanga lya Mozambique. Sebo amuyita Judise Mugabi. Judise Mugabi muko bakuwe. Neyanza sebo. Muko oli bulungi? Oli bulungi mu. Oli bulungi mu. Yes sebo. Kale muko tugende. Yes sebo. Njagala ompe ebyava mu mupiira wakati wa ttiimu ya Vipers ne Kitara FC ogwali ku the Royal Park wali e Rutema. Kitala yakuba Vipers golo 2-1. Kitala yakuba Vipers. Muko nimbye. So Lawrence. Vipers yakuba Kitala golo 3-1. Munakochi. Waso Peter. Vipers yakuba Kitala golo 2-1. Vipers yakuba Kitala golo 2-1. Obulongo bakuwe. Muko. Wanyi sebo. Mu 2018 nga tutandika FUFA drum. Yes sebo. Buganda yawangula. Province ya Buganda yawangula. Lege eyo oba final yazanywa mu legs 2. Mukompe byava mu final mu legs zombi. Kiganye sebo. Muko webale kukkiriza. Muko. N'abalala bakyenenyezza muko. Muko ine emyaka emeka? 17. Oh. Ndege kiki muko lwaki oluzikirira? Asikusanyuka. Nango lwange lujja. Mpaka Gwasooka. Buganda yawangula 1-0. Baddako. 1-1.
ngekubani incomplete wana nga mpa ebyava mu final zombi yali ekuba West Nile kituufu Buganda ogwasukanga wanneyo ogwokudinga ne gugwa gole mukwemu ni yali ekuba West Nile tebamuwa mu capital letters muko Wali sebo. ekibuzo ekiddako Yes sebo. Matiya ali eyo Iye. yesunze era seba akulabaawo Yes sebo. njagala ombuulire mu mpaka eza African Nations Cup Yes sebo. wa 2025 Yes sebo. Uganda yakiise Yes sebo. ng'oggyeko eggwanga lya Uganda Yes sebo. kale mpaayo eggwanga eddala limu Uganda eri nayo mu kibinja Eggwanga lya Algeria. wangi muko Algeria. Algeria Yes sebo. muko Yes sebo. nkumye So Lawrence, eggwanga lya Tanzania. eggwanga lya Tanzania mulimu Nigeria mulimu Tunisia mulimu Uganda mulimu ne Tanzania muko Wali sebo. oli bulungi Ni bulungi. muko olina bibiri Yes sebo. ekimu ku ebyo kiri kino Yes sebo. njagala ompe amannya g'omukyala yali top scorer owa ligi y'eggwanga eya Uganda ey'okuntiko season ya 2024-2025 Kiganye sebo. kiganye muko nga munyize So Lawrence, let's obusobozi. olwesiteka obusobozi singa amadde nina wensobola okwongera akawunyisibwa dda nandikwongedde omanyi gozi yateeba 17. oli mutuufu nnyo naye mpakuwekamu kokka muko Wali sebo. ekisembayo Yes sebo. njagala ompe amannya g'omunnakenya Yes sebo. eyamalira mu kifo ekyokubiri Yes sebo. mu mpaka eza meters 15,000 mu bakyala mu Olympics. Kiganye sebo. muko weebale ate ekizibu nabo bakutunuulidde banyiivu ye mukyala gwe bayita Faith Chepyegon yakwata ekifo ekyali ekyokubiri mu mpaka ezo namba 3 nga bw'oterera second round tetulimu hakuna mchezo second round apasigale bijjo bali bipira mu round esooka nze mbisobola ndizo ndabyangu nnyo akati wano tumira twabula abanezi ku basajja waswa Peter Munakimanya Sebo. akatundu ke weyagaliramu kamala kanema akatundu kamwe sikasobolera ddala mubeerewo mu kyeyo Tugezaako. oba oyingira ku mwezi ekawungeezi sawa abantu bajukiza amannya klabu zowagira tusimbule Waswa Peter mpagira Arsenal ne Vipers. Arsenal ne Vipers Sebo. ekisooka mpa ebyapa mu final eya Fadrum 2024 So Lawrence, yes endiga ensamba. Endiga nsamba. yes my answer yo Bakola 2-2 n'engabi ne bagenda mu penalty ne guggwa endiga ensamba nga balina 6-5. kati ndigensa bate kuba Fadrum endiga zirina ebikabiri simanya wayi endigo kikase ubona ko ulideke mu mababa okawanga mudde wali nogende kwa kontandala ekiro sebo so Fadrum tebera yabika ebera provinces so era katikiro nakiwulira kati alina okupira wesi so langu ya Busoga province golo zali 2-1 wasa Peter Sebo. ekyokubiri Sebo. mpa ebyava mu mpira wakati wa KCCA FC ne Lugazi campaign ewedde ku kisawe kya Philip Omondi Stadium KCCA yakuba Lugazi goals 5-0. Start. Muna Angola
gwe bayita Etienne Katenga alina kirabu gy'asambiramu omupiira gyewompa amannya gaayo. Timu eri mu ligi yaffe KCCA FC. bakuweereze busatu. Mpa amannya g'omuddusi eyawangula mu mita z'omutwalo mu bakyala mu Olympic Games 2024. Beatrice Chebet. Busatu muna Kenya. Ekiddako njagala ompe amannya aga mwana muwala yawangula Golden Glove mu mpaka eza FUFA Women's Super League eza campaign ewedde. Bamuyita Daisy Nakazero. Daisy Nakazero wa Kampala Queens yakuma clean sheets zaali 15 mwezi wa Games 19. Ekirala yito tiwole ishimu owole bibiri. Mpe gwange Tegesi erya Nations Cup wa 2025. Morocco. Kabweta lireyo bakuweereze busatu. Morocco yafuuse ensonga mupiira gwa Afrika. Ekisembayo mpa amannya ga Munnayuganda eyabadde yali yetimbe mu Jose namba 15. Uganda bwe yabadde efaafagana n'eggwanga lya Mozambique. Bamuyita John Obita. Wangi? Jordan Obita. Bakuweereze busatu. Kale wekyali ku radio Buddu, radio ey'omuntu abijjo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Genda ku WhatsApp message teeka mu noti 52 988 955. Osobola okubeera ng'ate ensonga zitambuza bulungi, obubaka obujja kubeera ng'ate busoma wali mu maaso. Musawo Rose ogamba otya? Agambye omwana oyo atukoze eki? Agambye musawo afuddeko n'ekitundu bannaye. So musawo Rose ogamba otya? Webule kubeera ng'ate gy'oli, webule kubeera ng'ate ensonga zitambuza bulungi, bonna batulabire. Omulangira Sseruganda oli bulungi? sibadde na buzibu, sina tabbu. Eddoboozi jjo lyeryo erikola ku mikolo gyennyini. Simanyi oli mwogezi wa ku mikolo? Byonna nsobola okubikola. Gwe tulina omulimu gw'ogaana kukola. Ekibuuzo ekisooka, njagala ombuulire amannya g'omusambi Munnayuganda eyatandise omupiira nga tuzanya ettiimu y'eggwanga erya Mozambique n'afunayo kaadi. Kalidyawucyo bakuwe. Mpa ebyava mu mupiira wakati wa ttiimu ya Vipers ne Bright Stars omupiira gwali ku St Mary's Kitende Stadium season ewedde. Vipers yagwangula goals 2-0. Nedda. 3-1. Onayenda. 3-1. What's up, Peter? Bagwemu. Omulangira Wangi oyitabye ng'omusajja Omuganda. iye Frank Sabufa asambira club ki? Sports Club Pira. Bakuwe. Njagala ompe ebyava mu final ekyasembye okuzannyibwa ey'empaka eza AFCON. Pardon? Mpa ebyava mu final ya AFCON ekyasembye okuzannyibwa. Ategedde oli mukunzi wabongo. Era ne bw'omubbye era biganye. Kintu Abdashid. Morocco yakuba Madagascar golo 3-2. Wangi mukotuula wansi. Mukotuula. What's up, Peter? Ivory Coast yakuba Nigeria goals 2-1. Bakuwe. Mukulu. Omulangira. Wangi sibo. Group C eya FUFA Drama erimu timu zisatu. Eya season ye. Mpako timu zibiri. Drum.
Kiganye. Sebadda. Mulimu Bunyoro ne Buganda. Tewali Bunyoro ye mutuufu. Busoga mwali. Ne Kigezi ne mwali. Mulangira. Wanji. Ekibuuzo ekidirira ekisembayo. Njagala ombuulire amannya g'omusambi alondebwa nga MVP mu FUFA Women Super League owasomya 2024 2025. Shadia Nacha. Swada Lawrence. Nakagolo Jovi. Basa Peter. Shamira Narujja. Owa Kampala Queens Factory yatebako zaali 9 n'akola 60 zaali 7. Omulangira. Wanji. Ekibuuzo ekisembayo. Ye. Njagala mpe amannya g'omuddusi eyawangula gold medal. Njogera ku gold medal omudaali ogwa zaabu mu mpaka Olympics mu bakyala mu meters ekikumi. Basa Peter. Julian Alfred. Bakulu wa Peter. Maibu anga Java. Kale wanga Java linajja. Wana tuli sekendi wawundi wetu yawo. Ochali kulede hudi omuntu wabijo mwe bali nnyo mwe bali ddala mwe bali nga ate mujje kumiddeko mwe bali nga ate muwuliriza ekitundu ekisooka eky'ebibuuzo okuvako ebweru eggwanga wekitubu ekitambudde era nga twebaza nnyo abaana bano bazzemu ebibuuzo kubanga mutuufu kyo bamanyi okutuuka obutuusi ku lawundi eno era obeera mumanyi ate n'abo abavudde musigama nti tebamanyi wabula bamanyi n'ebyaganye buganyi tewabadde lunaku lwabwe twebaza nnyo bannaffe